Ku lw'omukaaga lwa Ssabbiiti ewedde emikolo gya Kyabazinga William Gabula Nadyopo owookuna ng'aweza emyaka 11 ng'atudde mu ntebe kati agiggyemu omukoosi. Abasoga bwe baatandika okuŋŋoola minisita w'obwa pulezidenti Milly Babalanda bwe yasinya ku ky'okulonda pulezidenti Museveni ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga omwaka ogujja. Awo eri bakomera nti tulekeraawo okugezesa abakulembeze titumalaga. Embeera yeeyongera okuva mu nteeko. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja eyali akiikiridde Pulezidenti Museveni ku mukolo guno bwe yagezaako okujjukiza abasoga nga Pulezidenti bw'abajja ewala nakyo ne bakiwakanya. Amazima gali nti Oweekitiibwa Pulezidenti alina waatujje ate alina waatutuusizza. Ate nga tukyakola emirimu mingi wano e Busoga. Agamu ku maloboozi agali gasinga okuva mu bantu gali geebuuza lwaki Rebecca Kadaga ku mukolo teyaliiko, ekintu ekyali kirudde okulabikako mu mikolo gyonna egy'obwa Kyabazinga. Bwe twogeddeko ne bannabusoga abamu ku nsonga eziyinza okuba nga ze zaaviiriddeko bannaabwe ababadde ku mukolo okwekyanga ng'ababaka ba gavumenti boogera obuzibu babutadde ku kyabutalaba Kadaga ku mukolo guno. Abasoga tibasanyufu, ekyasinze obatoola mu mbeera n'okuboneka nti omukaire tibaamu bwine ku mukolo ogwo. Bano balowooza nti okuwangula kwa Kadaga okutuula ku lukiiko lwa NRM olufuzi oba SEC ye yabadde kanaaluzaalabulwa, anti balowooza nti abasoga okwekubana ne batandika okumupinga kyali kya buswavu. Ekikolwa ekyabonekera mu Busoga nti Right Honorable Kadaga bamuwangula akalulu mu Busoga nga ife beena abasoga tusazeewo okwegayita n'abantu abandi ne tumuswaza kubanga bwe batuwangula mu Busoga kitegeeza nti tuswaire. So abasoga baba bakaawo. Wabula waliwo abagamba nti okutabika ebyobufuzi mu bukulembeze obw'ennono naddala ku mukolo guno kyatankula abantu kubanga bangi bali tebaagala kuwulirako kigambo NRM bw'ekoledde abasoga ebitagambika. Twabakubanga tibada mutata byabufuzi mu nnono yaffe. Aye bannayiffe bwe bagezaako okubitawo ne babitiriza twajja okweyagana nga tufunye omukulembeze ow'ennono ateereibwako olw'ebyobufuzi. Okungolwa kw'abakulembeze ba NRM ku mukolo gwa Kyabazinga kituzzayo emabega Rebecca Kadaga bwe yalabula Pulezidenti Museveni ku buwagizi bwe mu Busoga singa bataweereddwa mukisa kutuula ku lukiiko lwa SEC newankubadde Pulezidenti endowooza ye yagikubamu ebituli. I informed you that if this matter goes to a contest, it will cause serious problems in my community. You may think people here may think that you're fighting an individual, but you're fighting a bigger community. And that's not right for the politics of Uganda. Tukitegedde nti Rebecca Kadaga obutaba ku mukolo guno yabadde mu ddwaliro emitala w'amayanja.